Nderi banakawempe obako busembe eri banakawempe temutya wendi nnyo era nga bwe nawangula akalulu ne mbakolera myezi 2 egyasooka actually myezi 2 ze manifesto na lingi masi nga abantu bakoledde nga tawena kye bansaba era ngira continuinga n'okukolera abantu bange okulabanga buli kimu kitambuza bulungi nnyo olw'obulungi bwa kawempe ate era mbategeeza nti 2026 segirinya wendi nnyo nga bwe nawangula akalulu akaggwanga nze namba 1 nze namba 2 nze namba 3 era nze nalinnya era nze nali 5-6-7 ate kano nja kubeera namba 1 paka ku 10 bwe banaabanga baweze 10 oba 15 abasigadde bakwate namba eziddako era sijja kuba mukodo nnyera ne mu 2026 era njagaba ku bululu bwane mukana akawedde nagamba nti obusiraamu bugamba okuddiza nandaba nfunye obulumi twalina n'ekifunga anziira ayina 12 naye nga nti munaani obusiraamu bugamba okuddiza abasajja kankoleki kambaddiza n'olwekyo enteekateeka eyo era nja gikola ninga banakawempe mbasuubiza obbakolera eddwaliro lyaffe era gikola liddewo kubanga abantu baffe eddwaliro lyabayambanga nnyo okulanga libayamba okubeerawo n'okuyimirirawo n'olwekyo eddwaliro kino enteekateeka ezirizaawo ezirina kubanga abantu beetaaga saavisizi ate bagenda mu malwaliro gali agaffe ag'ekawempe tegabayamba naye kati omubaka waabwe wa paliamenti waba ataddewo eddwaliro nagenda n'agula eddagala eri ku Barton Street najja n'alissaamu abantu bajja ne bajjanjabwa kitegeeza nti mba nga ssenga ettaffaali mu kulabanga enteekateeka y'obwekakala. Akumeta